Ennaku zino waliwo maapu za Uganda ezifulumizibwa nga ziva mu bitongole bya gavumenti nga wetwogerera maapu ezo Buganda teriimu era ssentebe w'akakiiko akategeka emikolo ensonga eyo agikonyeeko. Ebitundu bya Uganda ebirala byonna bye tumanyi nga Busoga, Kalamojja, Ankole, Bunyoro n'ebirala byo mwebiri naye Buganda teriimu. Kaakati naawo nze wenneebuuza nti kiki ekigendererwa? Sinnaba kumanya kiki ekigendererwa. Obuganda tebusobola kuggwaawo kubanga obuzibu bwe tulina mu kino kibakola baamalawo Buganda. Baagala kumalawo Buganda. Teriyo kintu kiruma mu bulamu gavumenti ya President Museveni nga Buganda, naye bambi si yeesoose okulumwa. So si kirungi ekyo ekintu kubanga kati manye ebintu obirabaawo naye bigenda bitukisa ne babyerabira bitandika ng'ebisaaga. Abantu waliwo nga bagamba sawa ya Queen naye kati batandise okugenda abakoze eki bagyerabira. So nze ndowooza naye tetunaa kutandika, tulina ensonga enkulu. Tulina amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ag'omwaka guno gagenda kukola omugwakuna ng'ennaku z'omwezi mulangira azimanyisimanyi. Bano abantu ba Buganda amazaalibwa ga Kabaka bagamanyi era bannyonnyola nti amazaalibwa g'omwaka guno ffenna gye tuli tusooke tuveeyo tugende tuteeke ettaffaali ku balwadde baki twakulwanyisa tuka 23 nga Mukenenya aweddewo. Engeri gyaddukamu speed era Ssaabasajja Kabaka taba kuvaayo baba babasazeeko n'eddagala bannaayi tugende mu misinde. Kandooza kujja Kitonsa yaliko wa Abo takola ate abawonya sirimu. So njawo tutegeeza mugende Mengo oba wosanga drone etambula mugende mugule kiti zino mubenga mudduka mwetaba mu misiri gye Ssaabasajja. Lipazi yazitugulidde lipazi yakuze 225 ogw'omwaka guno gwakyuseemu tuleeta akakadde era ano nja kusinzira ano kuba omulanga ku baboosi bange bano abakola akenga noita akembiire kana akenga bakakola mu matooke akembiire lulimi ki yankole lutegeeza ki embidde kava mu mbidde kava matooke mu tooke lyennyini tooke lyembidde tooke lyennyini kava bano bajja bawagira Obuganda kuba kyetugenda ffe omwenge oguva mu matooke ge tunywa naye tunywa naffe batuwagira bajje bagule t-shirt bajje bagule emijoozi batugulire ffenna ab'oku street bagule bakirayanti baabwe abakirayanti basooke banywere tayetugerako luna sente nga tunafuna kubanga bakirayanti twagala bajje bagule kiti zino nga wojja n'ogula katoni kano ng'ofuna t-shirt wogula kagundi kamu abajja kuba batujjukira kakati kano kaliko amagoba matono wali eri okugula gundi za Buganda bagenda kubeera baddiza Buganda okuliza bulungi kubanga abakirayanti abanyaka embiire Buganda. Ekyokubiri twabasenza bannaffe okutegera bulungi ne tufuuka baluganda naffe balina kye batuyamba. Twalina abakazi ababiri naye kye tukoze Baganda banyina baabwe twazaddemu ku baana abalungi. So ak'okunywa kano ke osobola okukanywa n'oyogana ne boosi wo tekawunya mu kamwa tekayina mutawana oba towaza myaka 18 totawana kukwatako mpozi ng'okabbiridde ka 12,000 kampuni eno eri wano waggulu eruwafu ojja kujjawo oba namba z'essimu ozira wansi baziyitawo awo osobola okumukubira abakola delivery yakuleetya wonna wooli naye nga ennaku z'omwezi 6 bwe mba seerabidde tugenda kuba tudduka emisiri gya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mugende Mengo mugule kiti zino mube nga twetaba mu misinde osibye tataata tuli wano sofa balamusiza mikwano gyaffe abatulaba kozi bangamba nosikuwa mateeka amanya nga Juma wa Haruna njalo bategeeza bannayuganda bonna gye muli abiri sinde gya Kabaka ngenda ku mwezi 6
mwezi ogujja ogwokuna mugendeeyo muwagire emisinde egyo bwewetaba mu misinde egyo oba okoze ebintu bingi nnyo kubanga kabaka ali mu lutalo olulwanyisa akawuka kamukenenya akawuka kamukenenya goyinza okuba nga tokayina naye ngaate waliyo mugandawo waliyo sengaawo waliyo kojjaawo oluusi akolaki akalina so ndowooza kyandibadde kyamagezi oba kyandibadde kirungi buli muntu n'agendayo ku lwa David olwaliro ntudde wano nga bwe nabaga nti David ono mutaayi wange wampitira era lumu alintwala awantu ne basirawo bakuba nga wenkulese wabiramba nina okujja kubanga waffe era ku lwa David njalo bategeeza nti kino ekyokunywa kino mukijjumbire mukinywe abakikozesa mukikozese mujje musuubule wano ku factory eri saidi z'eruwafu ojja kubanga ofuna akokunywa kano ogende naawe ate okasubule ku sente ze bana babagambye ate naawe ogende ofunemu amagoba oba okasuubudde 1,000 naawe bw'otunda 1,200 ate naawe nosobola okubanga abantu nga bano tubeetaaga nti bateekawo embeera ne bawa abaana emirimu ate nabana abakyusa ku bwongo era Jemba wendowooleza wano Nsonyi yandibadde yatandise dda Dankani asigaddeyo Nambemu asigaddeyo kubanga bomba amanyi mu kintu kino mukokunywa kano bazibu nnyo Matiya so mujje musubule akantu kano bayita akembire mugende namwe mufuneko kampani efuneko ate naawe ofuneko abakanywa bwira nti kayina nerye kakola Jemba yaleka imani kaleeta stamina oba bituufu olaba David omutawummula mujje mufune wano akembire oba gyoba okasanze yonna ku dduuka nga bakatambuza osimanyi balina emotoka emotoka bwoba osanze emotoka nga zitambuza akembire funa akembire obe nga osobola okubeera successful mu buli kintu njagala okutumirako Madamu Fizo oyo nno ngaali Bungereza Madamu Fizo Bungereza nkutumidde nnyo era nemugamba nti munnange bwe bali kwagala yaŋŋamba ayagala nnyo David iwe Madamu Fizo afaayo n'amutwala nono n'abakazi wekiya Madamu Fizo oli muganda ddala enkwese oyina Madamu Fizo nnyo we bali kubanga yagamba ayagala nnyo David ate kulimbira gyosayogedeko ne kansala Masembe nangamba mbu akomawo akola ki gyali ayoza bagenda mutika kansala Masembe kituufu akomawo kunonya kubanga Trump enkwata gyakutemu ebintu abali bubi bakansala abo Masembe abadde batandafuna lupapula bakomewo wano batabanja mpapula so nja okutegeeza ngenda kuza omwezi 2 tugenda kubeera ku Serena Hotel Majati Sophie Nantongo omuzaana ng'ayimba okuva gye yatandika koza bamaama bo nenzi byasobedde ate buli mukazi agamba nenda naye mugende muwagira Majati Sophie Nantongo ngenda kuza omwezi 2 tugenda kubeera ku Serena Majati wolabe essimu y'omulangira Jemba nga akubidde omanya ayagala tikiti so mukeere tikiti weziri ku Momope zigenda kubeera ku Serena zigenda kubeera out saawa yonna tebo ya $3,000,000 okuyingirawo naliwo $15,000 era nwenja okusinziira boss wange nja kusaba boss wange alani aguleyo tebo nga 3 oba aguleyo tikiti agabire abantu nja kutumira ku sula moto tugenda kumala budde buwanvu nnyo owaayi sula yankolako nakulabako sula yankolako banaye mugende mugule motoka wali kusula motos gye mukoma okugula gye bakumotokolako mukwano gaffe oli jagu ebintu bya Jagwe sinnabiraba naye nakoma okulaba Jagwe nga alina kamera alina byetikuli abagambi biri kyanja biri nammanve naye ndowooza tujjafuna obudde tugendeko wa Jagwe awo yatikudde abaagala ebintu obugaali
essimu kamera ebintu ebikosa mulamu bwa bulijjo biri awo namma sina kufuna location ntuufu naye nga jja kuba tugifuna mugende nga muwagira jjagwe mukwano gwaffe kuba eri mu mboozi mukatatu wagidde ebbanga lyonna tutambula naye ensonga za Buganda wazirabye ensonga za Buganda nazirabye Buganda tetayitibwa Buganda bagikutudde bagyawudde Buganda bagezaako okwagala okutujja ku maapu ya Buganda oba maapu ya Uganda nti mufo ky'okuteekawo Buganda bateekewo central Buganda ne Buganda kiriko central region kyebaagala okuteekawo central region kakati ndowooza emyaka gye gijja nga gigenda giyengerera ekigambo Buganda nabagamba kyerabire ddala bagambe nti ekyo sikyali Buganda kyebagezaako okwagala okukola naye njala okwebaza abakulembeze b'e Masaka omuli chairman wa district y'e Masaka bayita Judy Mbabaali nti yeewe yalabye nga baleese ebintu ebyo yavuddeyo n'ayita okulwana n'abannamawulire n'alaga nti ebintu ebifuluma mutuufu tebiriiko maapu ya Uganda baleka baagala kola kijirako ddala naye nze ndowooza nti kyandibadde kikwata ku muntu okubanga bwoba olina platform kosobola okwogerera ogezeeko okutuukiza gavumenti ti ekintu ekyo si kirungi baba bakyerabira bakitereeza eyagala kujjako kigambo Buganda kyeyagala okukola ki okujjako esigale ng'egiyita central ani balwawo bagenda okiyita naye nga tekiriko Buganda so nze ndowooza nti kyandibadde kikakatako naddala nga mmwe abalina emikutu ng'okwata omuzindaalo okukubiriza abantu abakulembeze abali eyo mwenna kintu ekyo mukitegedde tujjukize gavumenti ekintu ekireke nga bwekina okutambula kubanga bwe twatunuulidde ebitundu ebirala kwebiri akole kweri obunyolo kweri buli kintu kwekiri nga bakiyita naye ate Buganda baagala bagambe nti ekigambo kya Buganda tukijjewo tukiyite ekintu ekirala so si kirungi ekyo ekintu kubanga kati manye ebintu obiraba awo naye bigenda bituuka ekiseera ne babyerabira bitandika ng'ebisaaga abantu waliwo nga bagamba sawa ya queen naye kati batandise okugenda abakoze eki bagyerabira so nze ndowooza gavumenti muddeeyo mutereze ekintu ekyo tusobole okutambula nga tutambulira wamu ng'ensi yasangibwa era bwe beesigala omulangira kino no kikakata kuggwa omulangira maapu wagirabye wagyetegereza nengifolowingana nnyo wagifunyemu kyakuyiga ki nsaba kwebaza President Museveni ne gavumenti ye okujja Buganda ku maapu kubanga tunoonya engeri yonna gye twejjako gavumenti ya President Museveni tugamba abantu nti mbi teyagala Buganda teyagala Baganda teyagala mikwano gy'Abaganda mu Buganda naye nga abantu balowooza tukola ki tulimba so buli President Museveni ne gavumenti ye bakola ekintu eky'obukyayi okwongera okunyigiriza Buganda kituyamba okwongera hatred ku gavumenti ye era nsaba otegeeza Obuganda nti Obuganda tebusobola kuggwawo kubanga obuzibu bwe tuyina mu kino kibakola bakumalawo Buganda baagala kumalawo Buganda teriyo kintu kiruma mu bulamu gavumenti ya President Museveni nga Buganda naye bambi si yeesoose okulumwa n'obote yakola ki n'obote yalumwa just obuzibu bwe tuyina mu Buganda nti tebakyalwanyisa Baganda kubanga mu Buganda mulimu amawanga gonna ate agali comfortable okubeera mu Buganda mulimu amawanga gonna ate agali obulungi n'obwakabaka bwaki bwa Buganda kyova olaba osanga mu bwakabaka bwa Buganda nga mulimu abamawanga amalala naye nga bakulembeze kakati omuntu alina omwoyo ogwo ye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'olwekyo President Museveni ffe tukwebaza okutufuula abatalina makulu mu Uganda eyawamu naye saba mujjukizayo ekintu kimu nti okukola Uganda eyawamu essinziiro yaayo yava wano mu Buganda era mu kukola Uganda eyawamu teriyo kalicha yonna yafiirwa okuleka Buganda kubanga Buganda yawaayo mayiro 7 mu kutegekeramu Uganda eyawamu nga bakola Uganda eyawamu abatooro be basooka twegattako mu kukola Uganda yaki abatooro tooro Kingdom ye Tooro yasooka kwegatta ku Buganda eyali eyokubiri okwegatta ku Buganda yali Ankole kiri in record be bakubiri okujja mu Buganda yadde nga emyaka gyali janjawulo n'olwekyo Baganda baffe
kino temukitwala nga ekintu ekikwata ku Buganda oba nga kufa Abaganda, mukitwale ng'ekintu ekikwata ku buwangwa, nti wamala okumalawo obuwangwa bwa Buganda bagenda kuddako buwangwa bwa Nkole, wamala okumaliriza bugenda kuddako buwangwa bwa Busoga. Naye tetulina gye tusobola kugenda nga twawukanye n'obuwangwa bwaffe kubanga buli munda muffe tutambula nabo. Ekyokubiri, President Museveni waba tayagala Buganda nsingazi munnange ensi yeetengeredde ate okuva emyaka gyonna ebadde ensi ku lwayo. Alangirire tukole bendera ya Buganda, tunoonye omukulembeze wa Buganda, tutambule ne Ssaabasajja Kabaka tutwale Buganda, ensi ya Buganda maaso. Bakola president babiri. Yasigale nga president wa Uganda eri gyalonze gy'amatira. Ffe mu Buganda, eno Buganda nsi. Agreements zonna ezibadde zikwataganya ne government zibadde zikwataganya okuva mu ntandikiro yaayo nga Buganda ekwatagana mukwataganya n'ebitongole biki ebirala. So njagala mutegeeza nti kino ekintu kyayagala okuliyetinga tagenda kumalako nakyo kubanga abantu bonna abali mu Buganda bakumye obukakamu mu mbeera esemba y'okubeera kamu, bakumye obukakamu era bo bennyini ne basirika n'obakozesa ebikyamu bingi mu kunyigiriza abantu abalala. Naye basirise lwakuba babadde bakulaba nga atambula obulungi ne Ssaabasajja Kabaka. So akabonero koolaze nti gavumenti yo sineetegefu kutambula naffe Abaganda kitegeeza nti Katonda agenda kutuweera wano omukisa kubanga Uganda eyawamu enoonya trigger. Njagala kutegeeza nti ekiremeza President Museveni mu buyinza Buganda. Buganda anti Buganda gwe mutima gwa Uganda. Njagala kutegeeza nti State House mwasula n'agolola amagulu ku ssente y'omusolo eri mu Buganda. State House. Bank of Uganda erimu ebyenfuna by'eggwanga eri mu Buganda. Ekkooti zonna eziramula emisango high courts na biki ziri mu ki ziri mu Buganda. Okitegedde bulungi. Offices zaabwe ne parliament mwe bagira ziri ku ttaka lyaki lya Buganda. Njagala kutegeeza nti n'ebizimbe bya Buganda gavumenti ebikozesa okuddukanya emirimu gyayo naye nga tokubisasula tebikola ki tebisasula. Awo Emmengo wa Buganda kituufu ku kooti naye tasasulawo n'ebizimbe bimulemye okulongoosa. Juzi twaliwo ku musango gwa Rain nga ndaba waggulu ebintu bikunkumuka. Oba okitegeera bulungi. Kakati mu bufunze mbadde nsaba Ssaabasajja Kabaka okumwebaza okusigala ng'akuumye obuntubulamu mu bantu be kubanga tayagala tufe. Naye njagala kutegeeza gavumenti ya President Museveni nti Buganda ebintu byonna ebize bigitakula okubijja mu mbeera biganye okukola nga Ssaabasajja Kabaka yatugambye nti ekitemukola ki temukikola. Naye oba onoonya trigger gaana okutereeza maapu ya Uganda. Twawule ku Uganda eyawamu tujja kukulaga nti tusobola okubeera mu Buganda ate gwatulemesa okubeeramu naawe tujja kujjawo. Gavumenti kino kyekola kabonero kaati eyagala kubabona bakulembeze babiri eyagala kwetongola kubeerayo kola nti Abaganda tebeetaaga ebintu bya gavumenti ebyo byetaaga okwetegereza ennyo olw'ensonga nti olumu bwekola ekintu bw'obanga tokitunuulidde mutunira ya kisajja kikulu nabwenkanya olumu oyinza okulaba nga otandise okulowooza nti oba Buganda yekutuleko oba Buganda ekole gavumenti eyaayo. Naye nze nsuubira ekyandibadde ekirungi ekituufu kwe kusigala nga tuli wamu, eggwanga litambule nga tuli wamu, nga akantu akatono ennyo bwe katyo ate kalimu okutwawula, kalimu okuleetawo embeera mu ggwanga lyaffe Uganda. Ekigambo ekyo ekya Buganda okugisimuula okugijja ku maapu gya Uganda kiba kikyamu nnyo. Naye abatali Baganda abamawanga amalala nga bonna bali wano webakola bizinesi zaabwe webasula webakola kinze ndowooza kyandibadde ekitunulwamu ne tuleka okulaba biri ebyabali ababiri wabula ne tutunulira abantu abawamu abeetaaga ekitundu kino kubanga ekitundu kino nga megambye kirimu buli muntu owa kkala yonna so kati saagala babeerewo mbeera ate etwawula ya bulamu. Nze ndowooza nti gavumenti
ekwate bunambiro mapu ya Buganda egize kuki ezeeko ekigambo Buganda kubanga bannayuganda ekigambo ekyo bakyetaaga ate Buganda yaabwe yabeerawo ebbanga n'ebbanga ate buli omwaje kyensuubira tyajenyumirizaamu kubanga bwogenda mu bitundu ebirala otuuka ne baga bannange n'amazzi gaayo teganyweka n'ogenda ebirala ne baga bannange n'omusana gukola ki gwako okufa n'ogenda ewalala ne wane mu Buganda basembeza buli muntu gavumenti egamba mbwa ente mbwente ziva mbalala kiko omuzigo gutukana bagamba omuzigo omuganda kati obwati bwe ngamba nti ndabanga omuntu obutonotono mbwa akataaka bikaba kanyolo obwo ndabanga omuntu obutonotono lwaki baguyita nti omuzigo gw'embalala ekyo bwe kyajja kirabika infact ndowooza ekintu ekinyinza okyogerako nze bwenti tekirabika okulunda kuno kuyinza oba kwasookera wano akati bwe kwasookera wano ente ezo ndowooza ne zivangamu amata ne kolaki ne bakola omuzigo nze bwe ndowooza nga mamanyi nti mu Buganda bakola omuki omuzigo kati ate kirabika eri Mwankole baali omuzigo ekiseera ebyo banakola ki tebagumanyi era nga tebagujjumbira nja kinoonyerezaako naye nze bwe ntunulira manyi nti kikola ki tegoba nga gye kyava okutuuka okugamba nti omuzigo ogw'Omuganda wawa ne Buganda wano baali balunzi abaddala okitegedde abaali balunzi abaddala so ndoza nti emyaka egyo egy'ebisiibe egyo emyaka 10 emabega nsuubira nti wano waaliwo ente nnyingi nga n'omuzigo weeguli ndowooza kwe kwava okugamba nti omuzigo gwaki gwa Buganda kati ebitundu ebirala nga Mbalala bwe kyafuna ate nomanya nti kubanga trade ekyuka bwe byakyuka ate obulunzi ne budda eyo ng'omuzigo guno lwali balina okukolamu ente gwebaali balina okukolamu amata ge balina okukolamu ente gaveeyo ndowooza kati nekisigala omuzigo guveeyo naye erinnya nerisigalawo wano erisigala nti erinnya nerisigalawo ti omuzigo gwaki omuzigo Omuganda naye nga ndowooza nti kitobanga bwe kyali kubanga amazima amatuufu ebiseera ebisinga buli kintu kyatandikira wano mu Buganda era kyova olaba abamu kibaluma nnyo bone boba ogenze kwambala kusoma bagamba bakabaka abasooka bagamba mujje muyigiriza abantu bange okuwandika mubayigiriza okusoma bayigiriza okwambala engoye kati Buganda yali entandikwa ya buli kintu okulaba nga kikola ki nga kitambula buli kyolaba ekiri mu ggwanga kyova olaba nti mwe mwalina abaweesi oli akwata ekyuma nakikubakuba bwanti ekyemmotoka nakolamu ejjambiya nakubakuba ekyuma nakolamu effumu kati baali bayiiya nnyo balaba emirembe gino okukyuka bajemba ne badda mu bintu birala singa bajemba bebali kano jemba singa bebali kano naye omusanga yakanoonya ate kukanywa kati we tunabukola ate abaani abanabunywa kati anti olabye ndowooza singa bebakola kano twalina omege gwafano mu Buganda baali baguyita batya bakolanga muwogo ani baguyita batufokasigo nnyonyomu waliwo omenge gwalinga mu cupa eyabbi ennyininyini engule gwabulira engule sibaje gwabulira so yo mayina ffe mumanyi tetwewagira wantu alina gundi ketulaini ya Buganda yakola partnership ekyali kyoyogera kituufu yakola partnership engule yabula layini ya kettu yabula kati jemba agaye ye bamukolera anywe yetayagala kukola anti mulangira naye ngo biki kyokka nga ate bino babikola mu matooke ate jemba erinnya lyalina asobola okutambuza akantu ako director wali totabula director agambye jembe erinnya lyalina asobola ki okutambuza akantu kano n'ava wano n'agamba jemba mu foto akuteroole ye ayingidde ebyo gye twabeeranga n'ebifulu byategeka bwetwakola kumbucha netugenda mukatale akatale katusikira jemba abasajja bano balaba batufuze emyaka gino bakubanga egundu ne bamala ne bakuba ne basesebula bannaabo
era ne badda emundu negana nebagamba nti abekiri babasiba bamazeewo era ne bakola ki ne badda wagendako ewa Jerusalem sayi ng'omukono bweguti oza bamukuba omukono yava mu lutalo yasigala atambula n'ekigenda muki mu maaso kati gwe bunogamba nti bwe nakola ne kumbucha saafunamu kano n'okaleka yiiya buyiiya nga tolese sayansiwo akantu kano katumbudde katya tukatuze leka gamba nze kalinze ku kkubo neno mawa amagezi ogayina mangi go akakolayo bumeka ani ayinza okubanga talina busobozi sina busobozi nsembo yina olina tenze lwaki obunze oba engalo nakuva kumulamu kati ninyi nze kyengera okukola engeri gyekiri nti nno siina busobozi bukola kange ate nga kana akembiire olwedde weekali abakampani bo bansasule kannange kano kyekiri kyobadde ogambe kyekiri kyobadde ogamba nti mufujagakola yayagala akanye ekikulu mbadde nyamusajja ono afuneko esente anansonyiwa omu amateeka sokoleke kawooma okufa lindako binate nga biralamu olaba ndowooza obwedda ali awo takuba kalango kati mukube ekifaananyi amazima lindako jemba omwami onaliwa dairekita njagala akwalagana nejemba akyuse ekifaananyi kino atekeko jemba okusajja okunene bakutyoboola mulangira ssebo alikeko ekisajja ekinene nga kiri kantu kinywamu ojjalaba akantu ekatambula kakati omuntu yali anyeddeko omuntu eyali anyeddeko kuwala gy'omuganda gwe bayita ow'amatooke mbadde nkusobonoonya akembiire era nze kennyini ngenda tambulanga nako mu mmotoka nga kasampu mujje tunywa akembiire kubanga amazima kambiire ddala kabbidde oyo jemba tulina omudizayini nga tubutungire ekigawundi yatusabaliza omulaba gwa maapu ya buganda ndowooza bonna bonna newembunya tewali tabu gavumenti mbwe ekiginyiiza mbwe omuzigo ente ziri mbalala naye mbwe abaganda bagamba mbwe omuzigo omuganda lwaki bagamba omuzigo omuganda akabi kaba kanyolo enkoko eŋŋanda yewooma kakati bo bagamba ente ziri eri waabwe lwaki omuzigo guno gubeera muganda kakati gavumenti justice obya gavumenti okuva leyasalawo nti erina okubeera n'abantu bonna erina n'ensonyi endala gyekola naye ng'egiraba Uganda ly'eggwanga ery'amaanyi eritalina lulimi luligatta nti lwe luno nti olulimi lwe luno era bagenda banonooza ennimi ezitatukwata nako bagezaako okwagala okutradinza oluzungu oluzungu luyina we lukoma luyina we lutatuuka bagezaako okwagala mbu oluswayiri balufuule olulimi lw'eggwanga oluswayiri lwagaana omanyi lwaki lwagaana kubanga si lulimi lwaffe mu Uganda eyawamu olulimi olusinga amaanyi mu nsi yonna eno eyaffe lwe lulimi Oluganda oba oyagala newogenda pakwaki mu paaka osanga betemulukazi mu Uganda nabadde gundi eno Kamodini ogenda yonna mu Western olulimi Oluganda lwe lulimi olusinga amaanyi naye ekyalufuula olw'amaanyi lwe lulimi olwasooka okubeera olulimi olugatta abantu abasembezebwa mu Buganda n'abantu abava mu Buganda ne bagenda mu bitundu ebirala balina omutima omugatta abantu kati kulwokuba balina obumu ne bannaabwe ab'ennimi endala olulimi lwatrendinga basobole okuwuliziganya kakati omuntu alwanisa Buganda aba alwanisa Uganda omuntu alwanisa Buganda aba alwanisa Uganda era nze nsaba okubategeeza bannayuganda nti ffe nga bannayuganda naddala abava mu Buganda nze njagala kubeebaza mwenna abali mu Buganda okwagala Obuganda n'okufiiringa nti muli Baganda yadde mulina obuwangwa bwammwe obulala ago ge maanyi gaffe ago ge maanyi agagenda okulemesa gavumenti eno eyabamusibira mu bbwa okwetereeza era egagenda ogitwala era nze mbadde njagala President Museveni nze President Museveni namusirika obubaka naye simanyi oba bwamutuuka obuzibu simanyi bantu bakola ki bamutuukirira nze nagamba President Museveni nti ffe tetwagala Bobi Wine
ffe twagala bintu Bobi Wine byasimbyeko ki essira era nze nagamba President Museveni nti afule Bobi Wine omuwabuzi bw'oweekyama amuwabule ng'abantu tebamanyi wagamba mbuno mu malwaliro temuliimu ddagala nga Museveni yagambye mulwaliro wagendewo eddagala ate alitutte yamusibe gwaddamu okuteekawo agenda lituusaayo ontegedde bulungi kitegeeza Bobi Wine agenda kuba talinaawo kyagamba wetunagamba mbuno enguudo mbi nga be yatumye be bataakoze eki nguudo abo abasibe ateekeyo abalala bakole ki naye Museveni atusibyeko ababbi n'abakuŋŋaanya ate n'abeeremezaako okitegedde bulungi ffe tugamba nti mu Buganda tetugenda kussa mukono tuyinza okuba tetubadde balungi mu byabufuzi nga tetusobola nakugenda ku front ya byabufuzi okitegedde bulungi kubanga ebyobufuzi nayo passion kikubeeramu oyo mawa munna byabufuzi nze mawa yankwata mu myaka 10 emabega n'atwalibwa Dr. Kiza Besigye ompuliriza bulungi emyaka 10 emabega yankwata oyo n'atwalibwa Dr. Kiza Besigye oyo golaba mawa musajja mukulu ngendo tuka wa Dr. Kiza Besigye nga bakolagana dde emyaka mingi emabega buli yakyengugamba ati kubanga ye mu nabyabufuzi era kimulimu omanyi nange yatwalake wagundi ewa sodo yesemba bulenga na sente eno atakumanya alina enkwe wasodo teyakutwalayo mutima mulungi era yagalayo sente okumanya ali tayagala enyaremu wantwalewo Dr. Kiza Besigye ntuukayo nga batuma budget batugamba abantu bajja tuwa sente naye bamuwadde ng'ate abayimbi betuyina tebasobola bikkiriza nze nsala ngende wa Mbabazi John Patrick amama Mbabazi nfuna omulimu wa Mbabazi mugamba wajja tukolere eno abayimbi bonna tubatwale yagaze siku oyo talina njawulo na Museveni bagende semba buleye wa shodo tumutwalidde oluyimba soda awuliriza oluyimba tutudde soda oluyimba n'alukkiriza naye agenda kuba wa sente tugenda okuddayo ng'ate shodo yatugambye nga bamugambye ave mu kalulu senga yabawako deposit nga bamugambye ave mu kalulu nze mu kampeyini nasigala manja Mbabazi sente z'abawa walukaga abameri bata abandi biri abiri mukago olaba kati mwagera kwakera gwabakayo gwavuga oba bafuna atya nali kuchika inanganye munywanyi tuyiza sodo oluyimba tatatu wa sente konze sodo yani ngaze simumanyi nanga wali muganda wa Museveni tugiye ulimba obayida mugwenule mwanje ngolimba era mo wali olimba nozo bakyalwiro neso yakomyewo mu campaign budde atagenda kola yesimbirewo sodo yankola olwaleero nabyo interview ye sodo yankola byamala mwana semani na jelulio bana nyiga nendo kasuka naye cyari sodo yakomyewo mu kalulu cyari na mutwe yakomyewo mu kalulu ava gamba leero tekyamulemeso kamujja mululi President Museveni alinga kitaawe ate muganda we kasaya mugamba bireke emyaka gino 5 oje emyaka 5 naye nabireka naye kati kuno yamutadda je yesimbewo so njao kubategeza nge naku z'omwezi mwenda tugenda kubeera ku hoteli Africana 10 years of B2C Kampala Boys mugende mbawa nena abana bakumye empisa ate bayimbye omukulu mukaya shinga sino tofuna abantu tuyambe nawe ove mu bivulu otwesonyiwe otuviire ku ddala eno mukaya singa egaana 10 years of B2C Hotel Africana mukaya tuyambe ogende mu clearance yo obeereyo ebivulo biveeko nze n'okusinga ngenda kubeera nnyo n'abeerukaya wano B2C weri erukaya ngenda kuz'omwezi meka oluva ku Africana wayitawo olunaku lumu ne bajja erukaya so abantu beerukaya mwetegekere B2C kolo ko ngenda kubeerayo kubanga abantu beerukaya balaga B2C luli essanyu nange nempulya nga nsemereddwa ngenda kubeera lukaya naye ku Serena Hotel mama wange tiketi yazikumbonje Hajati Sophie Nantongo tiketi nange wonkubira ogifuna oba sente tunebala nga nkyaziyina kubana basikyaziyina naye zo nzitunda owayi munywanyi obebe kulu ne mwanji ogamba